Allo, ono gwe nnoonya. Hello, ono gowulira Nikiwaini Nandemu. Hello, this is a classic one. Nicola Side change into combination and our feeling. Yes, sir. When did you feel olunaku lwe agenda? Olukyema princess, never reject this. Agusota. Nikiwaini waleko muganda wange. Kale sebonekane. Kale munange. Kwogeremu ekintu kyebayita obutapowa mu bulamu. Abavubuka bangi abalina talenti abasobola okubaako kye beekolera. Oluusi beenyooma n'ekyo olugendo lw'okuyimba lwatandikirawa by'ofunye obifunye mu kuyimba oba? Byenfunye, yes, mbifunye mu kuyimba naye okusinga mu mbifunye kwekkiririzaamu kubanga osobola okubeera ne biliyoni naye n'otamanya kyagikozesa n'olowooza buli kaseera ogenda kuba ofuna biliyoni. So w'otagifunye ojjukira basinga we tusinga okujjukira kugamba tubeera ku njogera egamba bumala kutya ne tujjukira okwebikka ate tumala kugwa ne tujjukira okubuuka. Nkujjukira nga wakakuba akayimba ne Eddie Kenzo akasooka akawanimba. Olugendo lwo gye lwatandikira eyo paka kati? Nali nnyimba before nalina oluyimba n'esindi baluyita number 1 nalina okuyimba nga baluyita ntabbira mu luzungu kwegamba olugendo lwange ne lutandika. Nikiwaini omuvubuka ali eyo eyeegomba okubanga gwe oyinza kumugamba bw'oba ovuddeko ku ky'okwekkiririzaamu oyinza kumuwaayo magezi malala ki kuba waliwo n'abayimbi bangi abaakuba ku hit naye ne batuka ekiseera nga bavudde mu buyimbi naye nga n'okumujjanjaba yeetaaga kumusondera. Munnange anti kyebakikolera akalangoko n'alowooza ssente agenda zifuna buli kaseera naye era nze kinzikirizamu nti ensi ya ddala tebagikuwa bypass datemane clean hand nkitegeeza sente zino ziva mu ngalo kukola gwe nga weekoleredde ekitegeeza bw'oba okola engalo zirina okukyafuwala so bw'oba oyagala sente nnyonjo lugaza engalo naye bw'oba owulira oyagala sente nkyafu ezoolaba abaana nga bagenze beetunze olaba abaana balidde bisyaga olaba abaana balidde mu nsi yaabwe olukwe olwa ssente ezo zebayita datemane kubanga obeera oyagala kufuna zaakaweweevu so mu byonna olina okwekkiririzaamu naye olina okukola n'okola era ekyo kyewekkiririzaamu kyokkiririzaamu gwe nga gwe omuntu. Ennyumba gye tulaba ennungi eyo empitirivu ozizimbidde ebbanga simanyi na bbanga lyengizimbidde naye nga soba omanya ddene bizinesi ki endala z'olina ng'oggyeko okumanya ku nnyumba kuba yo yakanze buli muntu? Tereetaaga kanga kubanga ate bangi abasinga kati batunuulira nze right now ne waliwo bangi abato abansinga n'emyaka egiwera 10 n'etaano n'esatu n'ebiri nga bakubisaamu mu byennina emirundi gy'otamanyi ennyumba eyo yafuukako ekivumo gyendi nga bagamba nsula ku kifuluko lwaki sigende wa mukulu wange Bobi Wine nansuza oba lwaki nampa ku ssente nensobola okuzimba ennyumba erimu amagezi. Era mbadde natera okubuuza ne ngamba oba yakuwaayo kasente? Talina yadde n'ekikumi kye yampa ne bw'omubuuza era yaŋŋamba oli musajja naawe olina okutoba ng'omuki ng'omusajja kubanga sometimes omuntu abantu basobola okugamba ebigambo n'ogamba mazima ddala nabo balabika teboogera kituufu kubanga ndaba nge seeraba balabika teboogera kituufu naye nonti knowing nti Katonda yatuwa amatu abiri okumu kusengejje ebitakugasa kufulumiremu eri ebirala ebikugasa bigende mu bwongo kati namanya nti Bobi Wine sina na kimu kye namukolera ekitegeeza bw'abanga muntu nga naye aflowinga blood wa red ekitegeeza nange nsobola okukola ki okukikola kubanga nange ndi muntu bw'abanga bo bonna benneegomba abaakabi baakikola ekitegeeza nange nsobola okukola ki okukikola era naawe osobola n'omulala yenna akola ki asobola n'okuyisaawo. Waliwo emmotoka genda abajovu awudi ya bbeeyi kigambo ki by'osembyayo ng'obuulira omuvubuka oba n'oyo yenna atali muyimbi naye ng'ahasola awova maki nti engalo ziba tezenkanankana naye buli omu Katonda yamutenda n'omukisa gwe kyekisooka naye omukisa gwe ogukozesezza otya waliwo sente nakulanga mpulya nga bagamba ne Katonda ayamba akoze eki yeeyambye kakati tolinda Katonda kuleetya mmere ku kiwaani nga yakuteerawo ennimiro osobola okulima n'okola ki n'ofuna yakuwa omutwe n'akuteekeramu amagezi ekitegeeza naawe osobola okwerowooleza tokkirizanga muntu kukulowooleza asobola okukulowooleza mu ngeri nnyingi asobola okugamba kola kino takulowoolezanga kubanga naawe olina obwongo si buli muntu mulya mmere kyagamba kibeera kituufu tokkirizanga omuntu okuteeka wansi okugamba nti tosobola ye Katonda kati gwe mulage omuntu yenna agamba nga nti tosobola gikoze nga
mafuta okweyongerayo ku lugendo lwo buli agamba ekikwongerengamu maanyi ogambe agamba kisobola kati kankole nnyo tulabe oba ye Katonda. Kibadde kirungi okwogerako naawe Mikwayi. Mukama akuume. Amen.